Atugobera ku social media twagala tutwala mukisa guno okubikira Munnakatemba era oba comedian kazanyikirizi amanyiddwa nga Messe Bontwe. Amale gatambula ku social media wonna yavudde mu bulamu bwensi. Twasaze otukoleyo brief tuogereko ku kwakitukakatako okubanga ate tuligaseye tujongerako ettaffaali n'okubanga tusobola okumukubuulirako ebitonotono by'oyinza okumutegeerako. So ndoza bwana tutandikire awo Messe Bontwe. Adai kitalo nnyo nnyini ddala eky'omukulu Mpirirwe Nicholas aka DJ Messe aka Messe Bontwe musajja abadde omwatiikirivu ennyo naddala mu nsonga ez'ebyamasanyu. Yaliko DJ, yaliko comedian, yaliko omuyimbi, abadde omunamawulire kwegamba akoze ebintu bingi nti otuuka n'ogamba nti kati ku Messe ntandikirewa. Olina agamba nti bano noba otandikire ku William Street mu time z'amasimu n'ogamba nti ate kati eyo tunaatuuka ddi okutuuka ku Messe nyini but byakoze abikoze. Omuntu atamanyi Messe Bontwe, Messe Bontwe y'omu ku baatandika ekibiina ekya Amarula family n'omukulu Amooti Bimusobede mu mwaka gwa 1998 nga Amooti ava side yali ava side z'emukono by that time era gachali bugiwugi kati awo nga tanana kubera bugiwugi nga Amooti akuba kubifisa manyedda balinga babeera nnyo ku bakubisanga nnyo just discs nga werawo ekigoma bakingira era nga Messe Bontwe bakuwa track n'otuuzako ebigambo era Messe Bontwe by that time yali nnyo close ne Ragadi okitegeera nti yali naye mu the homies kati ye the homies yalinga ajirira nkwaniriza nnyo ku social media gwebale atugoberera yonna gy'osinzira okutugoberera. Nze Edwin Kawumakina nate olunaku olwaleero tuyingirewo program twogere ku nsonga bwe tubaganyiza ebirowoozo ku bikoze amawulire mbande ba analyst ab'enjawulo. Awo waliwo tubeera ne Comrade Chris Mamero, olwo tubeera ne Your Radiant TV guy Brandon Shaff. Ku mundi guno gwendeese ne bazanya bateekamu ensimbi African Cuisine Restaurant ku bbiri wali eri mwebale nnyo mwebale eddala kuteekamu nsimbi ku Esteri Complex waggulu ku rooftop gy'ojja okubanga obasanga n'ekyo okugenda oli oli ekyemisana ekyeggulo byonna bajja kubanga babimalanga ate nga restaurant eri halali abasiraamu musobola ogendayo ne mweyagalirayo bulungi. Banafa ba Max Media bakugamba nti nno be balina audio ezikola super betting tips abe baziyina we always win with Max Media. Bakugamba nti nno dialing a *2110 *71 hash then onyigo okay awo bajja kubanga ate munango olina okubanga ate olinako 2500 okusasula nomo ne bakuwa odds ezinakolera osobola okusasula VIP ku 1500 oba VVIP ku 1000 okumanya ebisingawo osobola okuba ku noti 78 noti 15 oba noti 7 noti 4 6 4 oba olina abanaffe aba Max Media nolwekyo nkwaniriza nnyo like subscribe and share mu social media ebinyuma bingi bikyajja tovaawo nkomawo ne Brandon. Okay, nina Brandon Shaff Radiant TV guy erinnya nina mukwano gwange wali katandikira wali ku show wakola kwe musiku dine with Edwin Kawumakina ne mukwano gwange muwala ali awali mixed naye wamukuba nangamba oyo gayi mumira wamugamba nti nempeta kweziri mpitirivu empeta kweziri nti ateze njagala mukazi wenze njagala ye era sebo betuva wanu musaba nkutwaleyo bulambalamba nkuweeyo bampe enkoko kigwe nanti owe waka akuba simanyi obaana amalako akatsijja kutwala ajja owe wakayinza okusookera kunza ate wanaamutuukirako nga nze gwalina okusookera okutereza ensonga ng'ate nze ndi mugenzi. Nkutumiddeko mukwano gwange oyo yansaba Brandon nja mukuwa solobera bakyali just osobola bakyali tekigani nkuwe namba ye
yego joweya abatulaba ku Busesa Media mugamba muti ya Brandon Shafio TV and Radio Guy wadenga Edwin yo TV and Radio Guy anengeri gyachogeramu but regardless era nsigala nzomu amubere kubira ngate mutugoberera every single now and then buli muntu abanga tutaddeyo ekintu nembera ngate mu viewing ne mu commenting ne mu liking ate abamu ne muntu wane feedback kikola kirungi nnyo okubera nga naffe tutereeza netwongera okubanga tubaweereza obulungi nnyo so tuzze onako lwaleero atunulira ensonga nga bwe zitambula mu ggwanga lyattu Uganda ne entertainment industry at large. Neyaziza nnyo ndowooza tutandikire ku bitale byagudde mu ggwanga. Atugoberera ku Busesa Media twagala tutwala mukisa guno okubikira Munnakatemba era oba comedian kazanyikirizi amanyiddwa nga Messe Bontwe. Amawulire gatambula ku social media wonna yavudde mu bulamu bw'ensi. Twasaze tukoleyo brief twogereko kwa kitukakatako okubanga ate tuligaseye tujongerako ettaffaali n'okubanga tusobola okumukubuulirako ebitonotono by'oyinza okumutegeerako so ndoza bano tutandikire awo Messe Bontwe kitalo nnyo nnyini ddala ekyomukulu Mpirirwe Nicholas aka DJ Messe aka Messe Bontwe musajja abadde omwatiikirivu ennyo naddala mu nsonga ez'ebyamasanyu yaliko DJ yaliko comedian yaliko omuyimbi abadde omunamawulire kwegamba akoze ebintu bingi nti otuuka n'ogamba nti kati ku Messe ntandikirewa olina agamba nti bano noba otandikire ku William Street mu time z'amasimu n'ogamba nti ate kati eyo tunaatuuka ddi okutuuka ku Messe nyini but byakoze abikoze omuntu atamanyi Messe Bontwe Messe Bontwe y'omu ku baatandika ekibiina ekya Amarula family n'omukulu Amooti Mbalanguzi mu mwaka gwa 1998 nga Amooti ava side yali ava side ze mukono by that time era gachali bugiwugi kati awo nga tanana kubera bugiwugi nga Amooti akuba kubifisa manyedda balinga babeera nnyo ku bakubisanga nnyo just discs nga werawo ekigoma bakingira era nga Messe Bontwe bakuwa track n'otuuzako ebigambo era Messe Bontwe by that time yali nnyo close ne Ragadi okitegeera nti yali naye mu the homies kati ye the homies yalinga ajirira so era ndowooza the new Amarula family okusinga ddala okubeera nga bakwatagana obulungi ennyo awo ku bbaala bali bayita Jenina enansa naawo so Messe bakwatagana awo n'Amooti tugezaho okubeera nga tukubirira kubanga omuntu amaze emyaka 26 plus mu entertainment industry osobola mukubirira mu dakiika 2 naye nga Messe Bontwe yakola ennyo era yagobereranga nnyo omuyimbi gwe bali bayita Madrat okuva Jamaica era nga Messe byalinga akuba nga birapo ebyo byakuba era ne saaza kati nze kyanewunyisa nnyo nasembayo okwogera naye nga ngamba nti Brandon kati nze John Rembo Messe mpulira ne muga John Rembo Messe otegeeza ki nangamba nti omanyi kati twagala kujjako gavumenti eriko kati nze ngenze mu America kugatta afune Rembo afune Swazilinga ina ne video mujja kuba mugira abantu bagenda niko jikasuka ennyo ng'agamba nti kati kendi wano mu Hollywood buli kimu kitereera naye nga Messe ebyafaayo bye bingi nnyo nyinira Messe be bamu ku baatandika ku Dembe FM abapresenta basooka bakolanga akawungeezi yalinga ne Wilba yes yaliko ne Wilba era bakolako koneyo show talk and talk ng'etandika era Messe yagirimuko era nga kasuku bamuletanga mu morning show nga jamu nako akanyomero ka slot kasuku yes so Messe mwe yakolanga mu morning show ne DJ Wilbane mchalo bali omwito ba Wadri so kati ya ali ye consultant wa Energy Radio ebiseera ebyo Messe ne Straka obajukirira Dembe so man is done it abaddewo mu media ajukira akabadiko omwaka akaberanga ku Egaba Beach every year omuntu gwensinza okunakuwalira Kenyo
be baana be abaana be waliwo omwana papa sanyi papa kyagenda kuyitamu waliwo then n'omuwala ne Farid era njamutwalira wamuwadde nga bayawukana yali mukyala we nti Messe wagendedde okufiira yali amaze okufuna omukyala omulala gwabadde gwe yayanjula era ensonga nezigenda maaso naye kati waliwo ate n'Amooti ensasira Amooti tubadde naye olwaleero ku UBC abadde akyaddeko mu programu ya mulongo kulanga show ye because yancha kati mbalamu watugamuwadde amawulire n'atugamba banaye mumpe ku magezi ne kati nga neebuuza kati mugambe ki kubanga show ye etuse yancha amawulire gasaasanya over social media kati nga neebuuza kyalimu ali wakati wokugamba nkole show sigikola kinaalabika kitya banayogera batya what will happen to celebrating ate nga tuli mu nnaku so n'okubanga ondaze posti gya postinze ng'agamba nti first it was pade now Messe katonda plan ki what is your plan so tukusasirako Amooti omubalanguza ino kati situation gy'oyitamu is one of the worst situations kugezesebwa kungi nnyo essaaza kakati naye Messe wagendedde okuva mulamu bw'ensi eno abadde yava mu Uganda mu mwaka gwa 2021 nga gugwakaawo 2022 nga gutandika talk yange yasembayo nga tuli fembi nga tusinkanye yali yavudeyo ku super yava ku super okugenda twali twogeraawo nangamba nti Brandon ebintu birabikanga wano biganyeemu kangende ngatteko ewalala ne mutunya ningamba ate kati gwe omukulu bw'ogamba nti kiganye nze nzirako ki naseka kubanga ye yalinga funny but so respectful naseka nangamba bw'ogezaako ekintu ogatta ningamba sajja agenda atya era okuvaawo kwe buli muntu kwamukanga kubanga Messe yali akoze ebintu bingi nnyo jukira we yasooka okugenda bintu nagamba nti Messe akagenze waliyo conversion n'akomawo nga akyalina essuubi Messe adagala nnyo abaana be era n'atuuka nagamba nti omanyi kangende nkolerera abaana ye statement yasembayo nga tunyumya era Shaita Mutawe yaliwo ne Abuchaze lwali tunyumya emboozi eyo bambi bwagenda netwogeraawo nga omanyi bwe yasooka okugenda ndowooza yali tanaakufuna nnyo byakola nga tunyumyanyumyamuko ku WhatsApp ne mugamba nti naye owidde omukulu Peter Sematimba mukama wo bwagambye tabadde musanyufu ogenda otyanga bwekiti bwe kiri okitegeera nze nali mulaba ng'abantu abali well off because all along amakage wano emunyonyo ate n'Amarula yazagiteekamu ssente ebiseera ebisinga nga shows zino zonna yaziteekamu ssente n'okuteekawo ekibiina y'omu ku baali bafacilitatinga because yali jukira yali akoze ssente mu the homies ng'akoze ku ssente era family y'abaragadi baali bangamutwala nnyo nga big brother Prosper bonna nga bamutwala nga okitegeera nga Messe ayina emirembe yogerako ne Patra nkwasiza ennaku it was so emotional akabino kaba amaziga kuba ate ye Prosi amanyi the story nti buli kintu tukanogamba naye obulamu buno bwe butambulamu nti olaba omuntu atalwalangako nze nalisanko Messe oba nti oba pressure oba kinga ye buli kintu ekijja kiki ekyamuse cardiac arrest omutima gwesibye ekizeeko nga talina wasobola kusiza bagezezaako buli kimu nga tekisoboka Grace Kamata bagezezaako muvawala yambikidde in the first place nangamba ekigenda maaso eno kirala nnyo then omukyala Miranda Darling nakandi Lydia katulabe ebintu ng'ebinatambula naye nga kitalo nnyo ekya DJ Messe Bontwe tongera kusasirako family y'Abannayuganda bali mu US bonna abadde mu Arizona abadde mu Arizona so mwena abali awo tubasasirako nnyo Mukama Katonda abagumye ne family ye eri kuno tujja komawo ne mu updates about Messe Bontwe naye twagadde gwe Munnayuganda atulaba tukubikire kino osobola kubanga okitegeera may his soul rest in eternal peace.